nga enkoni squad kitegeeza abakubi b'emigo. Enkoni squad ekira kimukaluka NRA. Tulina video clips, tulina ebiraga byonna nga bateeseteese okukuba abantu. Tuliddeko mu bitundu ebirala naye n'olw'emiyaga bazinze amaka gange ssaawa nga 3 ez'ekiro ne batwala coordinator wange ne bamuwa abducting. Ate abaana abamu nga mbamanyi naye okugenda awaka kansodde omusoke tebanaba kutubuulira wajali. Ate ordinarily ekikolebwa ogenda no reporting a missing person. Ne bagenzeyo ku police oku reporting a missing and kidnapped person. Ate police negana okuyingiza reference. Naye nga bazza awaka eddulo ne bayamaanyi police nejja okukakanya embeera nga waliwo obutujjo obubadde bukolebwa naddala ku maka gange. Weebuuze ku maka gange babadde balumbyewo ki? You are even dope. Shut up. No. You people. Because these people have been raging people. Even yesterday night, they were even. Can you But do this- that? Is it possible? You did. Is this my register? This I have one's one. I within- have Am a I the copy. NRM? I have a copy. Is this my You register? have your Papa, own. I don't want. You have your Is own. this- You have your own. Are you NRM? You have No. Are you one? The members, even please. I think we have seen. I think we have seen. You are even dope. Shut up. No. You people, candidates, I don't want a quarrel here. Because how do you call me noob? I'm in an NRM exercise. Please. Media. No, they have the right. I'm in an NRM exercise. Because you have brought them. I'm in an NRM exercise. It doesn't matter. Okay. Can we continue? Better wake up. That's okay. Me. Wake up. Not check. Give the honorables. Give the one MDPC. You are sleeping. Wake up. Our dear honorables, I'm requesting for Where you are taking it? Where did they vote from? Where did the two of you? Where is your constituency? Let me have. Can I talk to Nibasaba kukora exercise then I have not known whether they have reshuffled. This is what we have come to see. We are still waiting. It is one of the reasons why we are here. So we want to see whether they have reshuffled those ones that we requested for to be reshuffled and bring new ones, at least neutral, but the ones who don't have sides. They promised us they are going to change all of them, especially the registrars, so that these ones who have been agents of other people, like Ssekikubo who recruited them, the other last elections, up to now they are the ones still working. So you can see they are frustrating our effort. So that's why we requested that they should be changed so that we can have people from other areas. We are going to have a challenge in time schedule, but we shall manage. Yes, alright. Embeera weetyo weyimiridde naddala mu kamyufu ka NRM. Olaba kati bo beeyisa mu ngeri efaanaganako weetyo. Kati olowooza ebibiina ebiri ku ludda ovuganya gavumenti ebitongole ebikuumaddembe binaayisa bitya abalonzi awo wokka w'osaanidde okuba nga weebuuza. Wabula oli ku UG Update TV kusinziira oba nga otuwuliriza gwatanatweyungako kutegeeza nti kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku UG Update TV. Kakati omubaka Theodora Ssekikubo agenda maaso n'okuba nga complaininga era nga takkiriziganya na byavudde mu kulonda. Agenda maaso n'okulumiriza ekitongole kya poliisi, ebitongole ebya security agencies muli poliisi, UPDF, era alumiriza UPDF nti be bakoze omulimu ogw'amaanyi okulaba nga batiisatiisa abawagizi be bwe bagenze mu maaso n'ekikolwa eky'okuteekawo violence n'okubakuba. Agamba obululu bwakwatiddwamu Sinakiini ne ba moderators be badde bawambiddwa abakubaganya ku side ye naddala okukunga abalonzi be. Agamba nti omuntu eyawambibwa nga n'okulonda tekunnatuuka, wabula poliisi ne mugana omuwa reference y'okola statement nti waliwo abawambiddwa. Agamba si yekka wabula n'abawagizi babasinga badde bamanyi mu bitundu babawamba. Kati se agamba takkiriza byavudde mu kulonda wadde n'omulundi n'ogumu. Jjukira nti ebbanga eriyise emabega Theodora Ssekikubo yazze olw'emiyaga county MP nga yagenda mu maaso n'okuba nga akiikirira constituency eyo. Kakati tetumanyi ku mulundi guno, wabula kitutamanyi agenda kuvaayo alangirira agenda kujja independent oba agenda kusigala nga akkiriza ebyavudde mu kulonda.
oli ku Yogi Updates TV kosinzo bango tuuliza.